Ennaku zino ati muna atambula Nakambe. Kenzo atambula Nakambe ennaku zino. Twala byange. Kenzo bw'anajja n'annumba. Nze nja mukuba. Sijja kutunula ajja nnumbe bwana nnumba. Ndikiriya mwana. Kulabyeko ng'olina kimenke. Kimenke boy wange. Amanena kuzaba mu brandize bulala kati gwenga abadde naye oba boyiwo lero tubalabye wano nga muli mudigida munyumiza makasera akawerako kimenka ali biki ali okay he is my friend he's okay simina mbuzibu yeah yomu ku bantu abali real oba ebintu pretending nze kugamba kyendiko kunze ali real kunze okay simina mbuzibu abantu abamu bali bamulemesa shoye batya nga bagamba simanya agigase mu y'omulala biki akole ki bw'agigase mu y'omulala akoze bubi mu shoye we yabeererawo ya freedom city ekisinga obukulu nti shoye aggwa n'eba yakabe kyesinga obukulu essaawa eno ebisigadde tugende bugenzi maaso kati oba ogamba tugende mu maaso mike abadde ne shoye badde ejja eri mu kujja actually erina okubeerawo September nga 5 abantu abamu bennyininyini ku eyo yennyini federation abalwana ate tulaba shiba amutaddeko anti kyekikwewuunyisa nti abantu bakola bye batugamba nti bo tebaagala kukola bye bapreachinga bwebabeera nga bapreachinga togetherness n'awamu oba n'obumu ate lwaki aba federation bajja ne basaka olunaku lwerumu ne King Michael show lwaki bamuyingirira kino kitegeeza kikuba twayogere kunayina nga bamuweereza ebbaluwa ne bamugamba ne cricket over agijjeyo wanje bamuweereza n'ebbaluwa cricket over ng'emugamba olunaku teruliiwo nga tagamba yali yabasasulako tomanya ne bayinza okuba nga musajja wattu nga baguliridde omanyi munnanga abantu ba federation abo beewulira nnyo eryanyi okitegedde naye si yenkola federation mukakkane temujja kujja nga mulinnya ku buli muntu we mutyo in fact sina federation kuba tenabatondebwawo beeyita bweyisi naye mwe abeeyita abakabondaako mwefuge temuyingira buli muntu temunyigiriza buli muntu mwabadde ne meeting lunaku lwoba lwali lwakuna ne tuwulira nti minisita yavayo n'agiteeka ku hold Kenzo bwe baamuyitira n'agaana okujja owange yagaana okujja nange nabiwulira yagaana okujja however much I wasn't there because I was somewhere but I knew about the meeting era twasindikayo representatives ngaffe naye I don't know why he failed to come atya he cannot reason tasobola ku reasoninga kyova olaba atya tayagala abantu ba reasoninga ye kasomu reasoninga abayagala kulwana bulwanyi era mwabiwulira awo nga azze okulwana nange neneewunya kati Kenzo oku reasoninga because it was a meeting buli muntu ng'alina oleta views ze does it mean you have to come and fight with me yeah man you guys have ever stayed together chichi lwaki aba akuteekako that much force I don't know why simanyi kigendere lwaki leero mulabyeko wano mubadde muko mu premises ezimu attitude kijamulaze ennaku zino ati muna atambula Nakambe Kenzo atambula Nakambe ennaku zino twala byange Kenzo atafumba munnange anange kyeneebuuza neewunya lwaki Kenzo atambula Nakambe for what mutemu kiki ayagala kukola ki I don't know lwaki atambula Nakambe it's not good man Eddy Kenzo Musuza works with a knife he moves with a knife yekengera ki simanyi nange era bekikwatako manditegereza omusajja oyo yonona gyagenda bonna nemulaba mwana why does he have to walk with a knife ate ajja nako mu bantu si kirungi maani abadde wano mu bantu kunseko obuseka abanyu batonga alina akambe tebakamugyeko ku security owaayo oba ayisaawo atya simanyi newe naye I don't know lwaki atambula Nakambe man are you guys safe simanyi tetuli safe anyway because muntu bw'oba asobola okuba mu public mu banne ng'alina akambe that's a weapon dangerous weapon so simanyi man mugenda kwekubira mutya endulu nti ebintu bino mubiharmonizinga bitereere biba bituse ku ssa ly'omuntu okuba nga atambula Nakambe ate kati munnange yamanyi
yamanyi munange alina okwekkakkanya otegedde kuba yagala olutalo yakola olutalo nokitegeera yateekawo embeera all the time so alina okwetereeza munange omusajja oyo Kenzo yeetereezeemu maani emabegako wavayo n'ogamba nti obucupa bwali buweddewo naye ye yennyini yateekawo obucupa n'olama n'okulaba n'ogamba abaana bo babazanga bonna bakuziike because of him. Munange omuntu osinzira ku mbeera gy'ateekawo tuli mu meeting azze ayagala kunkuba bikonde ayagala kulwana otegedde era we namugambira nti munange sijja kulumba naye Kenzo bwanajja nannumba nze nja mukuba sijja kutunula ajja nnumbe bwana nnumba nja mukuba nange nja mukola ki sijja mutunula butunuulizi nga ayagala okulwana kuba kati alabika kati amaanyi awulira maki mangi naye omusobola andi kati awo yamanyi eyawonze simanyi nze nkugambye omuntu atambula n'akambe wogamba ojja mukuba kitegeeza kati awajja tambula najambi andi nze munnange sitambula nabisse kuba siri mutemu siri musi We've seen these things happening ebweru. Notorious B.I.G. yafa, tulabe ba Tupac bafudde mu bintu ebiti ebyokubiifinga. Is your life safe as a big guy? No, bwe banga embeera kati weeri nti atambula n'akambe ate alinga ngamba mbukanna yetambula n'akambe. Definitely, because now if he comes with a knife, what will I do to defend myself? I know. Mba nnakola ky'okwedefendinga. Muntu azze n'akambe omukono gusobola kuba abajja gusala. Definitely you also have to be with a knife, but I don't want to do that. But he can, someone can force you to do so because kanange mba sikyali safe waba atambula n'akambe essaawa eno. I don't know. Mu bantu ajja n'abeerawo kati n'abulawo kuba tumanyi ajja kubeera wana interacting ekko n'abantu oba nammwe naawe ebiki n'abulawo. Ndeka ennyonyi nakimanyi tayala mu bantu kyova olaba ajja biki otegedde akimanyi ate kankubuulire buli muntu olaba nga ye alowooza oba nkugambe ntya bulaba omuntu nga apanikinga ebiseera ebisinga aba alina obuzibu ye kennyini aba amanyi n'ensobi ze aba amanyi n'ebikyamu bye byakola. That's why you see him panicking. Buli gyalaga mwamulabye ne simanyi gundi dikaya ate bwamulabyeko ejjinja mwalabye gundi ng'atambula almost na battalion namba neogaa kati omuntu w'abantu otambula otya ne battalion y'abasirikale why amaanyi mangi nange naye nga on a serious note he should stop working with a knife. Yeah, that's a weapon and let him not try. He works with a peeling knife or a Bennett. Gukimanyi nti atambula n'akambe so kati awo gwe ebyebika biki ekikulu kekambe naye omuntu atafumba kitwewunyisiza neewunyisa kuba bantu bafumbirawo mmere mu bivulu tebafumbira mmere mu bantu kati weewuunya why would you work with a knife otegedde oba ayina esigiri mu mmotoka ng'alina amatoke mu mmotoka afaaki anyway soke tulekere naawe ebintu by'okwogera kuba munnange